Akulira entambula z'ebidduka Dr. Stephen Kansiime agamba nti mu kiseera kino obubenje bweyongedde nnyo era nga bungi ku obwo obuva ku ttamiiro ku nguudo. Kansiime agamba nti ebikwekweto bino bigenda kukolebwa ku nguudo zonna enkulu eziyingiza ekibuga ko n'ezo ezitambuza abannakibuga. Kansiime agambye nti abakulira ebidduka mu bitundu byonna eby'eggwanga bagenda kukola ebikwekweto bye bimu okulaba nga baziyiza obubenje mu bitundu byabwe okutandika ne leero. So mu biseera bino bya Christmas kawunyi emu egenda kweyongera ebadde Kampala naye nagambye abekikwatako mu Mbarara Jinja kubanga mu Uganda yonna abantu banywa nnyo omwenge bagamba tufe tusinga mu Africa kunywa omwenge ate abasinga banywa omwenge bavuga nga bakoona abavuga nga tebalina permits speed okuvuga n'ekimama ebimotoka ebikadde boda borders abavuga basi nga tebalina badge n'abatalina PSVs. So twagambye ba RTO baffe na ba OC outside Kampala batakolera ebikwekweto tugenda kubagoba. Ono era alabudde bannyini bbaasi ezikola ku ngendo empanvu ko n'abasaabaze okubeera abeegendereza ennyo okwekuuma obubenje. Abalabudde obutavuga ndiima nga bakola wasiwasi okufuna ensimbi ennyingi olumu. So nsaba abakozesa enguudo mu Uganda tumuvuga nga munywedde. Bw'oba ng'oli mu mmotoka lwaki okkiriza omutamiivu n'akuvuga. Kati ono era alabudde nga bw'amaze okulagira abasajja be okubawa bbaasi ezo zonna ezigenda okukola engendo ebbiri olunaku olumu okusingira ddala ezo ezikola ewala.